mwebale nnyo mwenna abasabira Kadaama waffe bwe nabagamba nti bamusibira mu kayumba ng'embwa. Nziza wano okubawa update era ndi musanyufu kye bamulaba nti nzigaddewo leero kubanga neewulira nga nvimbye abanjagala mugenda kubanga muyita manju. Kakati badiyali abalonzi Kadaama waffe wenjogerera ali ku butaka Uganda. Ali ku butaka yatonye olunaku olwaleero ku ssaawa 6:45 ez'emisana yabadde amaze okuba nga atuuse mu ggwanga Uganda. Ngenda kubanga mbawaako ku details katono. Kakati air ticket yaffe baagituwa ennaku z'omwezi nga 13. Kadaama wange n'asooka n'awunga nga takikkiriza nga 13 ku ssaawa nga 9:47 we yagintuusaako wano. Ndowooza wootunira eyo PDF ya air ticket waggulu air ticket then eno wansi bagiyita exit visa eyo ngenda kulagako bwefaanana. Munange ng'agimpeereza bannange ng'awunze nga takikkiriza nga musanyufu. Omanyi bayita tears of joy ng'akaaba bukaabi. Olunaku lw'ejjo nga 14 ku ssaawa 5:15 ez'okumakya lwe yalinnye. Era nga tiketi ye yabadde agenda kuva Riyadh agende mpaka Abu Dhabi. Bw'ava Abu Dhabi ate ennyonyi emukomyewo emutwale Addis Ababa, then okuva Addis Ababa alyoka atuuke wano e Uganda. Naye kati kankulageko exit visa bwefaanana. Kankulageko ku exit visa nga bwefaanana ogirabe. Kati eno gye bayita exit visa sijja kusembeza nnyo kubanga kuliko information y'omwana ono. Eno gye bayita exit visa bw'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ne woba ng'olina air ticket naye ng'eno exit visa tebagikuwadde tosobola kufuluma Saudi kubanga okomawo ewaka. Boosi wo yalina okuwa exit visa eraga nti akukkiriza okufuluma okomewo mu nsi yo. So bweti era boosi bwagikuwanga bweti omanya nti gye bayita exit visa. Kakati ngenda kubanga nina kyenjogerako katono kansoke nkuweeko ku ddoboozi erya Kadaama wange bannange nga musanyufu bitya nga musanyufu bambi. Naye twatuuse awo kansoke nkuzannyira eddoboozi lino nga musanyufu tetuyita tears of joy. Amina. Kakati wano Kadaama wange mutuufu ng'alinga atakikkiriza nti adda waka. Owira ng'agamba mwongere okunsabira bannange munsabire atuuse ku airport naye nga takikkiriza. Kino kituukawo nnyo ku bankuba tiyo naddala nga wabadde kusikamu gw'okufuluma mu nnyumba ya Mukamaawo. Kati waliwo ensonga gy'ayogeddeko ey'ensawo awo ngenda kuttaanyawokko. Kadaama ono baamuwadde air ticket naye nga teraga ensawo oba kilograms ze bamuwadde. Nga bwe tutunula ku air ticket kilograms teziriiko. Nange nasoose kulowooza nti balabika tebamubuukingidde naye nga ndaba ne mu ngalo tekuli nti bamuwaddeyo ey'omu kilo 7 oba 10. Kubanga buli nnyonyi yonna ekuwaayo kilos eza for free oba ngamba ekuwaayo kilos ez'obwereere z'otalina kusasulira. Era nga ezo ze zikiro ez'omu ngalo eno gye tuyita oba laptop bag. Ennyonyi ezimu zigaba kilo 7, endala zigaba kilo 10, endala zigaba kilo 9, 8 weewatyo. Naye nga tebatera kususa kilo 10 mu nsawo ey'omu ngalo gy'oba ogenda okuyingira nayo mu nnyonyi. Kati ne ngamba naye ne mu ngalo tebalagaano nti bamuwaddeko kilo. Era ne mugamba bantu baba boosi bo tebaakusasulidde. Naye nga bwe ndi omukyalo omugezigezi ne ngamba no kino tekisoboka.
nga ne air ticket yabadde teraga ticket number naye ng'eraga bulazi reference. Abamanyi reference eza ziyinza okuba mubaamu letters n'ennamba naye zibeera 6 digits. Kati eyo reference osobola okugyeyambisa n'ogenda ku website y'ennyonyi eyo n'okebera ne bakuwa details ezikwatagana ku air ticket. Era bw'ogikebera n'osanga nga bw'oteekamu information ne bakugamba nti tebalina information yonna ekwatagana ku gundi z'otaddemu, bakusaba erinnya ne reference omanya kaweddemu tiketi ebanfu baba bakufeze. Naye era bayiza wenja bakolerayo video nga nkulaga butya bw'osobola okukebera air ticket yo entuufu oba si ntuufu. Kakati mungamba nedda ne tiketi namba teriiko. Omwana tebamutwala ne bamusuula ku airport nga tiketi nfu. Nenkola ki ne ntuula ku air ticket ye nenzijjako website kwebabuukingidde ennyonyi eno ne ngenda ku website eyo ne nteekamu information ye, ne nteekamu reference number, ne nteekamu erinnya ly'omwana ono. At first ne mbiteekamu bubi ne bandeetera message nga balaga nti tebalinawo gundi, tebalina any information okusinziira ku details ze nali ntaddemu. Bannange ne mpulira nga nfa kati bampa message eno. Bannange ne mpulira nga nfa ne ngamba kaweddemu batuwadde tiketi enfu ne ngamba nedda let me check again. Nenziramu ne nzirayo ku website ne nteekamu buto. Kati bwe nteekamu buto bannange nga okusooka nali mbitaddemu bubi ne bampa information ekwatagana ku air ticket nga air ticket ntuufu nga wano bakulaga ne kilograms ze baamuwadde. Kekali kagambye bannange mbadde mmanyi ebisawo ngenda kubireka olwo nga mmaze okucekinga ne mugamba nno bakuwadde kilograms 45 ne bakuwa ne kilo 7 mu nsawo ey'omu ngalo. Bambi n'asanyuka. Kati awo nga ngenze ku website nenkebera. So bw'oba ng'oli eyo nga tomanyi butabi bakebera tiketi kulaba ntuufu oba si ntuufu, bannange ennamba yange ku bayo kweri osobola okuntuukira ne mba nga nkuceekingirako air tiketi yo. Gwe kyoba olina okumpa kimu kumpeereza air tiketi yo kyekyokka. Ebisigadde nze mba nsobola okubyekolera. Ne nkuceekingirako n'okakasa. Kubanga abaana bangi babatwala nga basuula ku airport nga bakodde air tiketi nga nfu. So kati osobola okujjako gyendi ne nkuyamba. Naye nja bakolerayo ne video nga nkusomesa butabi weekebera air tiketi obeere nga nawe obeerako ky'oyiga ate obeere ng'oyambako abalala. Buli oyiga oyambako abantu abalala. Nja kubasomesa butya bwe tukebera ndoza mu nnaku zino zennyini nja bakolerayo video eyo. So muganda waffe bambi yakomyewo ewaka. Abamusabidde, abasindise essaala, mwebale, abamu baawakawo ku magezi, naye tewali kinyuma nga kuyamba Kadaama nga naye mugezi. Tewali kinyuma nga kuyamba Kadaama nga naye mugezi. Tempita obugezi oyo Kadaama asobola okumanya nti nannyini mufu yakwata awawunya. Omwana muwala Kadaama ono abadde mukyala mukujjukujju. Amaze ndowooza tubale weeks nga 3 n'ennaku ezigwamu mu kayumba kali. Nga tebamuganya kuyingira mu nnyumba nnene, emmere bagireeta ne bagituula ku mulyango, amazzi anywa ga toilet, bwe baagadde oluusi ne bamuleetera n'amazzi ne basuula awo nga tebaagala kumulabako. Y'ensonga mbakubiriza nnyo bambi, someone register with us. Ekitongole kya Kyeyo Initiative Uganda weekiri okulwanirira eddembe ly'abantu bakyeyo. Era kyalibadde kirungi n'obeera mmemba nti obuzibu bugenda okusanga olwedde ng'oli munda oba oyambibwa mangu okusinga bw'onojja ng'omaze okufuna obuzibu. Jjukira tukolera mu mateeka, tulina amateeka agatufuga. Y'ensonga tukugamba jangu olugestalinge. Oyinza okwogera n'omuwarabu, mulimu abawarabu nga nabo bamanyi amateeka, mulimu abawarabu nga nabo bannamateeka. Kati omuwarabu ng'oyo toyinza okumala gagende era ogendayo n'oyogera naye n'akulaga nti tugende mu mateeka. Kati bw'oba nga nze nkuyambako nga toli registered, singa omuwarabu aba amanyi amateeka, nange mba nina kizza mu mateeka ne tutambula okuyita mu Ministry of Labour buli wamu we tulina okukola ki okuba nga tuyita okutambuza keesi.
kati mba nnina okuba nga nnina fayiro yo nga nnina ekiraga nti wajja n'okutegeeza obuzibu bw'olina era n'otukwasa ensonga eyo tugikwasaganye nga n'omuntu gwe watuma ku ofiisi yaffe alina we yasayininga nti twaweereddwa olukusa olukola ku keesi yo era nga mwe mulina ebyo by'otugambye ebikakasa nti ddala watutegeeza nti oli mu mbeera eyo so y'ensonga mbakubiriza nnyo okujja okurijesitalina n'ekiyonisheki mu Uganda naye teweerabira namuba toli registered wafunye obuzibu ntuukirira nsobola okuyambako kati sista waffe ono tabadde registered naffe naye mukama yakikoze nemuyambako era bwe nkuyambako nennemererwa nganza omuntu nga nkuyambyeko nennemererwa mba ngenda kurekomendi nga nkugambye jangu registaringe kubanga tiimu waaka eba y'amaanyi nnyo okusinga omuntu omu omuwarabu wannemerera mba nsobola okumukwasa oba keesi eyo okugisindika n'enjizza mu mikono gy'omuntu omulala naye n'akola ki n'akwatamu jjukira nti engeri gye njogeramu awo omulala si gyayogeramu kiyinza okwogera n'omuwarabu ne mumukambuwalira n'anyiiga n'agaana okukola kye twetaaga kati ate omuntu omulala n'agendayo mu buwombeefu n'afuna engeri gy'amuwumbawumba n'atukolera kye twetaaga so oba lw'ebigesali kiyambako keesi yo okuba nga ekola ki nti etambula mangu naye twebaza Katonda ntono namuyambe so naaba twebigesali ntuukirira tulabe bw'olaba nkugambye omanyi kiyinza okukalubamu ngezezzaako kiganyiza ng'oligesitalinge then regisitalinga n'ekyekikivu Uganda kale kyekyo tweyongereyoko ne ku mboozi ya mwana muwala ono Kadaama omukyalo ono kyobola nti mbagamba nnyo nti mubeere n'emikwano omukyalo ono abadde alina mukwano gwe ngenda okwogera erinnya ngenda mwogera erinnya kubanga mukyala alumirirwa omukyalo bamuyita Kagwe ya Penina folowa wange era abatunga mu comment section awo mumulaba nnyo ng'akomentinga mukyala Kagwe ya Penina ye yantuusako keesi eno nangamba nina sisita wange nampikiramu ne mugamba katutandike nange nensitukiramu naye omukyalo ono abadde afaayo ku munne kyobola mbagamba mukole emikwano nga mukwano gwagenda kukutaasa tubeera n'emikwano nga ajja kugamba tugende ku live eri abeeyambula mubeera n'emikwano nga mugenda kudda mu kunyumya mboozi za kisirusiru naye nga bw'otuuka mu buzibu talina kyonna kyonna kyagenda kuyamba mubeere n'emikwano egibagattako nga nawonooba otuuse mu buzibu ajja kuba nga akuyamba omukyalo ono yayimirirawo nnyo n'anoonyeza munno obuyambi kubanga ono omukyala gwe twayambye simanyi nti nekyeyonishekivu yali agiwulidde kaido nti abamu bagiwulyako ne babiyitako buyisi naye ono Kagwe ya Penina mmemba waffe tuludde naye kati y'emyaka girimu emeka sesatu n'okusoba ono Kagwe ya Penina mmemba waffe yali gyetalina naffe dda tuzze tutambula naye so kati olw'okuba ye yali amanyi nti bano abakozi baake be basobola n'andeetera keesi n'atuukirako ne mukozi munnange omu tubeere n'emikwano egibayamba ekyo giyisizaawo tubeera n'emikwano nga tubeera mu mboozi za kisiru kuvuma kugeya kukola ki naye nga wonna okufuna obuzibu ne munna agenda kuturukira eyo nga talina yadde access y'omuntu ayinza okukuyamba so Penina nkwebaza nnyo weebale kutwesiga ate n'omanya nti kyeyonikikivu tusobola era walabira ddala nga ffe tuyinza okuyamba muganda wo so mukama nawe akikubalire emabegako mbadde mbagamba nti kirungi okukola ku Kadaama nga ne Kadaama mugezi ndowooza wesirambuluddeewo mwana muwala ono tubadde nga tumukolako naye nga naye azannya paati eyiye atya Kadaama ono abadde tayingira mu nnyumba nnene abadde talina access eddamu kulaba bakama be ng'alina bbeera eri mu kayumba ke gye bamusubira zo ekirungi nti badde tebateekako kufu ng'asobola okufuluma ebweru naye abadde ng'avaayo n'agenda n'abakonkona ne balemerayo n'alemera ku luggi n'atuula n'awoowola ng'omwana omuto n'akuba omulanga ku luggi mpaka we bajja ne baggulawo n'agwa ku maviivi n'abeegayirira n'abagamba oba nina kye nakola munsonyiwe naye nzira ewaka kwegamba ng'alina paati gy'azannya okwongera okukwata ku mutima gw'abantu bano bafune ekisa
Katonda amukwata ku ngoye bw'ati yeegayirire azannye paati ono mwana muwala azannye paati. Nze mbabuulira baana mwe mugera ne mugamba kino banaye mu nsonyi kusansengenda okwogera mu nsonyi naye kankyogereko. Abantu abasinga bagenda ne bagamba nti abasoga tebalina magezi naye njagala obbategeeza nze ku baana abasoga bennyambyeko bali abaana bagezi ekyo nkiyitizaawo buyisa. Abaana abasoga bennyambyeko bagezi era nze ntula ne ngamba singa ebiseera ebisinga musoga yekka gwe nfuna okuyama nga yekeesezze kubanga bagezi. Omwana amanya ekyokukola nti noba omugambye ekola kino kikole naye bino Kadaama abadde abikola nga tetubimugambye na bimugamba. Abamu tubakolako bannange nga mukwano nga tokolikikako nga pressure gy'otuteekako toyagala nakulinda ne bagamba tuweemu 6 days nga you can't even wait ennaku 6 zigweko. So Kadaama yagumiikiriza ne batuwa akatiketi kaffe olwaleero ali ku butaka. So yeyo update gye ndagadde okubaleetera naye nsuubira nti mbawadde update naye ate nga olina ne by'oyizeemu mu vidiyo eno yennyini. Oba olina any question gy'obuuza osobola ogiteekawo mu comment section. Bwe naalabanga ekibuuzo kyetaaga okukolera vidiyo nja kukola vidiyo ate bwe naalabanga nsobola okuddiramu mu comment section era nja kuba nga nkuddamu mu comment section. Teweerabira nti wano obadde ku Magic Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel ate ng'omuweerezaawo nze Magic olaba ku screen yo ndi mukyala mulokole ate nga nkola n'ekitongole ekyayo Initiative Uganda. Nkola nga supervising officer ye department yange. Ekirala nina Airbnb oba tuziyite furnished apartment wasobola okujja n'owummulamuko oba ozze mu ka vacation oba oyagalayo ka holiday oba just oyagala kuvaako waka ogambe kanzetoka ewaka ennaku 2 onoonyako ogenda okuwummulira owummuze ebirowoozo. Nina ennyumba ezo mukwano osobola okujja n'otuukira olunaku 5,000 ne tuba nga ate tulaba engeri gye tukwasaganya owummule. Buli kimu ojja kuba nga okisangayo. Oyagala kwefumbirako ebifumba gyebiri kimu ojja kukisangamu. So kyekyo ekirala tuli kumpi n'akatale. Abasinga mumbuuza nnyo kati ebyokulya mbijjawa. Tuli kumpi n'akatale, amaduuka gatuli kumpi, tuli kumpi ne tawuni oba omanyi kukyengera moolo kati bagenda gifuula China tawuni. Kati oba nga ova e Kampala osooka kukyengera moolo then n'olyoka oyambuka ku katono n'odda ku Equity. Oba ne weeyongera ku katono maaso n'odda ku Equity Bank era eriwo yokka emu awo. Ku Equity Bank wennyini awo ojja laba ekkubo eryambuka ku Equity wennyini oyambuke katono odde ku katale. Bw'otuuka awo nkubira bukubizi ku 0708953267 ojja kuba nga okufuna bulungi nnyo ebiri ddala. Ebiseera ebisinga abasinga mwanguyibwa nnyo kunfuna ku WhatsApp. Kati wanfuna ku WhatsApp ne twogera then nkuwa oluusi ennamba gy'okubako osobola okuba nga okusinkana. So Mukama abanjagalire nnyo atakuumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Bye bye.